guest of honor waffe njagala kusaba gavumenti ku nsonga ey'ebyemizannyo. Nina abaana bataano mu kuyimba nalekayo omu yekka gwe bayita Alan Hendrick. Abalenzi abasatu ne mbatwala mu kusamba ki omupiira. So n'olwekyo buli wendaba ekintu ekikwatagana n'ebyemizannyo, kubanga ebyemizannyo biba bizaale muli, tukola bukozi ne twongerezaako, kitegeeza omuntu yenna asobola okwesasula. Meseji yange teriiko bino byagamba nti oba munjagala nnyo Justi, naye ngenda kusaba gavumenti, ngenda kusaba jeno wange, mukulu wange, nkusaba with all your life, Abannayuganda bano boolaba bonna kwata ku kintu kya sports, ebyemizannyo n'ebya music, ojja kuba oyina abavubuka bonna omulonde gumu. Ekintu ekyo si kizibu nnyo okuggyako beetaaga okubawuliriza kiki kye baagala mu byemizannyo. Ogendayo n'okola research mu bantu bo, omunene akyayogera. Ogendayo n'okola research, abavubuka ne bakugamba tibaagala ebisaawe, baagala boxing ring, baagala emipiira, baagala omuntu abalaga nti nno basobola okwekolamu omulimu mu sports. So abakulembeze mwenna mukomye okwogera obwogezi nti ebyemizannyo, era mama Nakiwala nkusiimye nnyo, weebale nnyo, wava mu ofiisi eri ate n'ositukiramu n'oteekamu ebigere n'amagulu. Ekyo kye twogerako. Omulimu ogugenda okuwa abavubuka emirimu emingi kigenda kuva wantu wamu wokka mu sports ne entertainment. So sebo generali saagala kubeera nga nze buli kiseera abantu mbasolooza busolooza. Njagala abantu bano babenga beesobola, nange mbeere nga mmanyi ntuukiriza omulimu. Mwebale nnyo baganda bange, meseji ezo tuzituusa eri abakulembeze. Engalo z'omunene! So n'olwekyo muko weebale nnyo, weebale ddala. Meseji yetuuse bulungi nnyo. Tumwongere engalo omunene! Tumwongere engalo omunene! Muko omunene bw'aba ayogera ate anayogera paka nja tebamuyinnyamu. Omunene olimba omaze. Meseji yetuuse. Engalo z'omunene! Tusimbula! Engalo z'omunene! Tusimbula! Engalo z'omunene! Tusimbula! Engalo z'omunene! Engalo z'omunene! Omunene aba munene.